Yes, okay, anti okuva mpanda faba Quality View Film Production. Yeah. Ensi sinyangu. Kakazi katukatambula. Nenga n'okuwunga kawungiridde. Mubaamu abaana abatalabanga ko bakadde baabwe nga bafuna ebizibu nga bino. Efirimu egenda maaso. Yakwate kubo n'akomawo ewaka. Abagenza okunona obuyambi. Mami, nkwendi daddy tufunye buzibu ate. Je twagenza okuleka ntufuna obuyambi ate taata mukubo mwe bamutidde. Akasente tubadde tukafunye naye ate abatembe tuguddemu. Akasente bagenze nako. Mama yamugumya bugumya. Ebiseera ebisinga ebintu ebituuka mu bulamu bwa muntu yenna ziba nteeka za Katonda. Era bwogeza kulwanyisa embeera ate oluusi weesanga ofunye ebizibu bingi. Taata obulamu abufiiriddwa mu kyogezaako okwagala okufuba nga jjanjaba omukazi we. Kale nno nga bamaze okuyita sabbiiti nnamba. Esabbiiti nnamba ng'emaze okulabika ndi eyitawo. Tugenda maaso ne firimu. Waliwo yali erudda ali mu kulima. Kakazi katukajja. Kwe kumwebaza emirimu. Kale muwala. Naye gye baliko. Bambi. Mazima lengera omwana omutaata atandise okunoonya emirimu. Kubanga maama takyasobola kuleka nti ayimirira ku magulu geeka abeeko kyakola. Kati bambi kajja kanoonya omulimu naye nga mulimu ki gwe kagenda okukola. Ono yakasekerera. Naye aga atalina ky'osobola kuleka ni okola. Gw'omwana omuto genda mangu kalaba obusiru bwana butwe butandika okwonooneka. Kati kewagudde waabwe kagenda kanoonya mirimu kalimu amagezi mutwe gukalinga ekigaaga. Baana buto kwonooneka. Kakazi katunga bakagoba. Naye ng'ekituufu abantu abamu embeera ebatuukako si lwakuba ne baba boonoonese. Wabula aliwo embeera ebegenda maaso n'okuleka ndi ebaleetera okukola bye bakola. Sebo genda okudda eno kakati ne waliwo gwe bawola omulala. Naye ng'emize gya nkalubo gyategeerekese. Nkalubo ye muntu akuwa emitwalo 10 ng'akuwoze. Era ng'olina omusingo gw'okoze essente n'azikuggyako ate nga n'omusingo asigala abanja. Gundi gwe soma dunia era obeeko engeri gy'otegeera ensi. Ono musajja atunga asanyuka. Tosanyukiranga ebbanja mu bulamu. Era tosanyukiranga omuntu akuwoze. Kubanga guba mugugu mulala guba weetisse okusinziira ku egyo emitono gy'oba olina oba oyongeddeko. Yatunulira basajja be kubanga tekiddako baba bakimanyi. Tugenda mu maaso. Ono kyava akuba essimu. Muganda wange. Owaayi. Sente nzifune. Nfunye sente zo zifuniddwa. Abantu abamu sente ez'okwewola abaazirabanga se baba agize oba gabanga amagoba ate nga ziba zakuzaayo nga mulimu ne interest. Kyokka mubaamu ekizibu ekirala nti omusingo gw'oba otaddeyo waliwo possibility okuba ni omusingo ogwo ate gutwalibwa yaba akuwoze singa oba olemu okuzzayo sente ze mu budde. Ku nkola ya nkalubo sente ze wozitwala wabaawo abazinona nga tonnalyako wadde 10 ate nga n'omusingo aba agwagala. Simanyi olengerenge gyakuŋŋanyamu obugagga bwe. Tuddako ku mwana ono omuto bambi embeera gwesitandisa okkuba. Kino nno kye bayita ensi okkuba. Abasinga ogamba ensi ejja kukuba lowooza nti ejja kugalula. Erina engeri gyekubamu taekwondo ensi. Tugenda maaso. Waliwo yali alina enjabu. Ajja n'enjabu. Kakazi katukaakano. Kagezaako kunoonya ekyokukola kabe nga kataasa ewaka. Maama takyasobola kukola ate ng'ebyetaago bye bingi. Nagamba ebizibu nga bino bibeerawo ku bantu mu nsi naye nga kuba kugezesa eri oyo gwe biba bituuseeko nammwe abamulaba. Kubanga oluusi ebizibu Katonda abiteeka ku bantu alabe emitima gy'abalala abamulaba oba basobola okumuyamba. Omwana ono bw'asanga omusajja ono alina kafene yafukamira n'amubuuza. Namwamu n'ennaku ze maze nga sirya mpitirivu naye ate n'embeera eri ekasi ennungi badde nsaba ompe kafene ntwaleko eka maama asobole okulyako kuba ekyokulya teri. Mukazi wattu n'ennaku ennyingi amaziga gamuyitamu
jukira beera abantu mu nsi embeera beekuba naye nga olw'okuba baba tebaagala kweweebuula n'okuswala eri abo babalaba basirikira ebizibu byabwe ne batabyogera naye nga singa oba oleesa obuyambi gyali aba asobola okuleka nti ayambibwa yakawaayo omutwalo musajja ato era yeewuunya ensi laba emyaka egitandise okubonaabona jukira bagamba zikusooka yeewuunya ebyakatonda bizibu neweebuuza lwaki omwana omuto ng'oyo eyandibadde asaana okulabirira ate kati yalabirira ebizibu mu nsi biyitirivu waliwo yasanyuse ne waleti akati tetaaga nembanga ngeri gyenfunye sooke ntooleko abiri mala okulaba n'abaweesa ono waleti nsanyufu omanyi waleti bwesanyuka n'entambula ekyuka waleti nga yasanyuse wadde oba musera ozimba mutaka gyatambula ava kwewola akasente kaliwo sente ddiriwo ng'ayolekera kaakano waliwo ava okulima ye mukyala gwe twalabye akaana kagezezaako musaba omulimu yakagobye ngalowooza kaana kalabika kaagala kuyiga mpisa mbi kavudde mu bakadde baako bwana obuto bweddusedduse ewaka mbu kalabika kaagala kwewagula n'akagoba alaba abaana bataba batandise okwonooneka kakano mu kaseera kano n'omwami oli gwe twalengedde wano wewaka waakasiba ono ye mukyala we fene leero wanudde wa bitundu fene kani ngaamugamba ndi fene siwanudde wa bitundu naye munaye ensanze akato akaana kensanze ke kaŋŋambye nti maama wako mulwadde muyi era akaana ako ng'enjala ebadde ekaluma nenkaako fene katwaleko ewaabwe kaakani mu kaseera kano ono amugamba naye abadde ali mu nimiro lwa akaana akamutuuse nga kamusaba ki mbu omulimu naye akaana okusinzira be kabadde kakaaba kiteewaako baamutta bussi era baamutira erudda mu kibira mu kalitunsi kati omwami yamubuulira namugamba munange olulala togaananga kuyamba ebiseera ebisinga omuntu ngoyo waba yeetaaga obuyambi oluusi katonda yaba amusindise aba agezesa mitima gyammwe bunafu bwagyo obugumu bwakyo n'okuba nti mirungi kwenkana ki omuntu aba yeetaaga obuyambi omuyambanga kakati gwe eyayeewoze aba ali mukubadde eka waliwo omuntu yali ali mukuba alambadde katonda watu mutaka afunye buzibu kumbe Kasumini ali ku ttale Kasumini n'avayo Kasumini ebadde nyeebwa bateze nyeebwa kati ono bamukuba kalifuumu neyeebaka bamukuba kalifuumu neyeebaka ne bamugjamu waleti soka muchekere ndabo batasigaza mu ndala soka muchekera sente ki Gasiya aina mundaga muntu teina kyegula ndaga muntu teina kyegula endaga muntu kakali musajja atuyego bali kaawo bali ne bakwate kubo ne beeyongerayo kakali mu kaseera kano waliwo yali atuuse ew'omukulu Nkalubo Wandukwa Joel original names mukulu Nkalubo kati ono yajja anonya Nkalubo aliwo teyamusanga Nkalubo aliwa nkuba kusimu ye ne Nkalubo lwaki mukubira esimu n'atakuwaata njagala nkomeda akasente nga bwe yali akampoze nakafuna njagala nkamuddiza mpe
endagaano yange. Nkalubo takwata masimu. Nkalubo kigenda obutabitegeera. Ono alaba ebintu bya Nkalubo byandibanga birimu enzikiza. Omuntu yakuwola ssente nsaleesale yino esembedde. Ensaleesale bweneggwako nga sinnamuwa ssente z'Enkalubo tanfuukira ekirala. Sente zenze. Lwaki mukubira essimu takwata? Ngende nkoli. Ate bwe nzija ku yafeesi taliiwo. Efirimu yino bamuyita Wandukwa Joel Oligino Names. Gwagamba naamunyegere ki? Ne engeri gye mukola naye kankulekere sente bwompe piki nze ngende neeyi. Tunulira. Ojja mumpe. Yali bambi yasingayo piki ye ne bagisika. Eyo zibikola muri yawe era yakusasulwa. Olengera bamanerenda. Esente baziba olwo basoose zisomerako Duwambi. Zikulema okuzza. Kigalo boss. Kumbe Nkalubo abaddeyo. Oyajja kutya. Tugenda maaso. Busiro. Amanje najja sente. Sente z'abasajja ziva mu bintu bingi. Ye matopu kaife David Oligino Names. Omusajja musanyufu nnyo ku bikolobero byatandise okukola banne. Njagala olabe. Kaakati eyo nga tuvaayo musajja atuwa ono. Kati agenda otuuka eka ono ye mukyala we. Nkalubo. Omusajja piki yali yagisingira Nkalubo amuwa akasente abeeko bye yeetereeza. Kaakano we twogerera Nkalubo takyakwata masimu. Tayagala kumuddiza sente ze. Ne wagenda ku office taliiwo. Nti bamanerenda abamu bwakuwola afuba okulaba nga olemererwa okusasula sente ezo mu budde. Ate n'atwala kye wamusingira. Kubanga oluusi ky'oba omusingidde kiba kya bbeeyi n'okusinga sente z'abaakuwadde. Maama yamugamba ono yamugamba tulina okuyiiya mukyala we. Wetegendereza pikipiki egenda. Bw'otegendereza piki erugenze. Kakati nno oluvannyuma ono aba atambula. Omanyi kalifomu aba yakubye. Odde engulu. Huwa yobadde ki? Ngatandiko. Sange kivubuka nga kyebase kigalamidde wano. Wulira. Nenjagala nti yambe. Muno wakyo we yaviiridde. Nankuba kalifomu kunyi. Wenakomye otegeera. Juma. Oyo muvubuka okyamu. Juma yabbiddwa. Kadi yamugambe yakubbye oba ojjukira ngo baddogezaako okuyamba. Kubanga yabadde amukubye kalifomu yamuvudde mabega. Wano maaso. Kadi yamugamba nti omusajja gwe yasanze agudde ku ttaka mbu yabadde ayina amalibu. Yalina emizigo. Wuuyo alina emizigo eminene. Mizigo ena. Tugenda maaso. Kati omukazi ne bamugamba ku kya mizigo ena mumenye. Jukira nabo baali beewozeeko ewa Nkalubo. Naye oyo muvubuka banyumya nnyo n'Enkalubo bamukwano nnyo. N'Enkalubo mizigo ena. Ogenda okwetegereza sente tezirimu. Obwedda tanaba kumanya sente tebazibbye. Obwedda tanaba kukimanya sente bazibbye. Obwedda amanya azina. Waliwo akuba kalifomu nga ayagala kuweweeta. Era bayagala majja. Nange sente mbadde n'akazeewolanga nekyengenda zikolera tekinnaba. Ekirungi okyali mulamu situka ove wano. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso jangu. Situka, you stand up. Wewe. Yamugamba stand up. Naye onootuuka. Kasita obulamu obusigazza. Siwali bulamu bwabwo. Simanyi olengera kigambo kwewula.
weewuunya Juma yagenza okwewula nga tonaba kwewula weegendereza amabanja. Amabanja sigayina positiveness oba positivity gyereeta mu bulamu. Amabanja galeeta negativity. Njagala olabe ekinaddirira mu lutalo olwo tujja kuba tulaba ekitundu ekinaddako gye tubadde tulebadde manyikiddwa nga Nkalubo the Manalenda okuva mu bannaffe aba Quality View Film Productions. Twagenda ebina Uganda yonna tubaagala nnyo.